ffenna tulina engeri gye tukonekitinga ne famire eno okusingira ddala muganda waffe Mesach. Abamu mikwano gye, abamu mukola naye bizinesi. Kati nze mukwano gwange, muyimbi munnange, ate obutafaanana obangi nnyo abali wano mukoddomi wange. Sino obuko obuno obw'e Kampala. Mukyala wa Mesach Ssemakula ye Nakaayi. Mwala wange asembayo Essuubi ye Nakaayi. Nze ne mukyala Mesach Ssemakula tuviira ddala mu nju emu ewa jjajja Sekayiba Essenge. So ndi wano newankubadde eri mmwe abalala monna njogera gye muli nga pulezidenti w'eggwanga omutuufu. Kiyaga sirisa abantu bo. Bannange mu mpisa yaffe ng'Abaganda obeera ku buko oba osuubirwa kwogera birungi byereere. Mu Maama n'enjogera yaffe gamba tunayogera birungi byereere tuli ku buko. Munansasira nze ndi ku buko. Olw'ensonga eyo mwenna ababadde beewanise emitima nga mugamba Kibanda atuse leero mbere bakakama. Olwaleero ndi Mukuziika nazaala wange. Kale nno mubeere bakakamu baganda bange, mwenna abakungubazi, mwenna abandebeeraliikiridde, mwenna abali wano nga mukozesebwa nakyemalira okunyigiriza abantu baffe, mubeere bakakamu sigenda kyogerako. Wano bamweraliikiridde mubeere bakakamu. Mukulu balamu se bobeera mukakamu leero sigenda kwogera ku mutamiira. Bannange kitalo nnyo kitalo ddala muko tukubagiza naye nsaba guno mukolo nga twerekera Maama okulage okwagala abantu kwe balina gy'oli. Bannange mwenna oba oli waawa oba oli wa kikola ki, nsaba nga tuziika Maama ono tujjukire nti ebintu bingi nnyo ebyatugattanga, bingi nnyo, naye olunaku lwaleero kyannaku nti okufa kwe kutugatta. Naye twebaza Katonda nti okufa kukyatugatta, kubanga olwaleero nsinkanya abantu bangi nnyo 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 be mbadde ndudde okulaba. Mbagende ku muganda wange Ronald Mayinja mulamusirizane ekitole ekibongozeeko okuba kutugatanye bannange. Oyo nowe waffe wegomba ganze wadde nga ennaku zinalowooza bwewe lwa kitula tukitakwagala oli muganda waffe era tukyakwagala nga bweŋambye nti okufa kutugatta, tukyakwagala era tukyawuliriza ennyimba zo ziri era tukyalina essuubi olunaku lujja kukya ojjukire eggwani. Kubanga oluvannyuma lwa byonna munnange bano abasajja bwe batyo bakola. Nze mwoyo aŋŋamba nti naawe bakyasobola okunyiga nga amaze okukozesa nga bwe bakola abalala bonna bonna.
waffe wabagamba ebidiba bikola ki byabananyo byate ntuuse ediyo ngeyo n'abagambye sigenda kwogera ku biro baganda bange bingi nnyo ebyogeddwa olwaleero njagala kozesa eddakiika 2 zokka kuba n'essaawa 10 ez'okuziika zituuse naye nga tuwerekera maama ono tujjukire nti ffenna tuli bantu bannange tujjukire nti ffenna tuli bantu era tuli bannayuganda oba oli mugaga oba oli mwavu oba wasoma oba tewasoma ffenna tuli baki tuli bantu mukodomi wange ayogedde ku bintu bingi nnyo era okwogera kwange mukonzikiriza okyakonzikiriza neyazika ebigambo byo munnange obadde oyogera n'ogamba nti buli lunaku babajjangako miliyoni 2 mu emitwalo 7 nga mujjanjaba maama era mu kuziika konna ekyo ekigambo tekibulamu buli nnaku tubadde tukozesa sente bweziti buli nnaku tubadde tukozesa sente bweziti tugulumiza nnyo maama ono yabakuza mwena mwesobola naye se ffenna nti tuli bwe tutyo era singa temubadde bwe mutyo nga maama yaba investingamu nkakasa muko nti singa maama mwamuziika dda so okubeera nti okulwaza omuntu ku mulundi guno mu biseera bino nga weetaaga miliyoni 2 mu lunaku nkakasa nti 9 ku 10 abali wano temuzisobola naye nga tuli mu nsi engagga katonda gyewa buli kimu nga mmwe ab'emyaka gyange n'okweyongera waggulu mukimanyi niwagenda nga mu ddwaliro ne bakujjanjaba n'ovayo mu musolo gw'osasula gwe gukukola ki gwe gukujjanjaba mwatu tekikyasoboka era ffenna waba tewabaddewo nkyukakyuka tulindirire kufa bubi kale nno ebintu ebyo baganda bange bwe tubyogerako mu mukwano tetubyogerako okuba tweyagaliza ffekka nzaali wano oba oli awo nange ninga mukoddomi wange nga nsobola sente ezo okuzisasula naye bwe tuba twagala enkyukakyuka nga twagala okutereeza embeera y'omu malwaliro nga twagala okutereeza ebyenzijanjaba munange tuba tukikolera buli omu tuba tetukikolera ffeffekka tuba tugezaako okutaasa ggwanga so muko mwebali kujjanjaba maama neffe tukyalwana okulaba nga ne maama wa edi mutwe atali sita nga naye asobola okujjanjabwa nga talina miliyoni 2 gyezo uganda gyetwagala uganda empya so nebwe mutulaba twogera bino ebintu tubibagamba nammwe mulabe ki kyetulwanirira kitetusiga bukyayi oba twagala uganda gyeyagaza obadde oyogera sebo n'ogamba nti famire yonna esobola okutereera naye ng'omuntu omu yeyeesaddaaka zikiriza nyongereko nti eggwanga lyonna lisobola okutereera naye nga muntu omu okubeera nga nange ndi sita nga njagala nnyo okubeera nga nkuba omuziki gwange nfune sente z'omu ku bayimbi abaali basinga okusasulwa sente ennyingi nga performance naye bonna mukimanyi sobola kupafominga leero si kubanga mpemula si kubanga benjogera bibi naye bonna ngaabo abawamba ensi yaffe bo bagamba obuusa nnyo banno n'olw'ensonga eyo tojja kuyimba era ekyo nekigenda bwekityo tulidde wano owekitiibwa minisita Museveni ng'agamba UK tetusobola kubanga tukkiriziganya ffenna ekituufu se bweyogedde ekituufu we can disagree and still be friends okay naye omugezi omu gwe bayita James Baldwin yagamba we can disagree and still be friends unless your disagreement is rooted in my oppression okay unless your disagreement is rooted in my oppression and the denial of the right to exist tusobola obutakkiriziganya naye ne tusigala nga tuli bwa mukwano
okujjako nga gwe obutakkiriziganya abo bwesimbye ku kunyigirizibwa kwange n'okuŋŋaana okubeerawo okweyagalira mu nsi. Olunaku lwaliro baganda bange tuli wano ne baganda baffe bangi bawambibwa nga tebalina musango, ne battibwa nga tebalina musango. Muko nayagadde nnyo munnange okujja okusula mulumbe kuba muko ndi close nnyo naawe, ndi mukodomi wate ni mukwano gwo, kakasa nawe wewunyisa obutandaba nga bwendi awe magere eddakiika 2 okutuuka wano, naye nga saagala kujja wano kubanga bagufuula musanguzi okujja mu bantu bange. Era muko nayagadde emirembe gibeere mulumbe kubanga singa nazze oba oliawo singa abaana b'abaandi nga 50 bali mu makomera watalinsa bwe tubeera mu nsi bwe tutyo nga tunyigirizibwa tosobola kuŋŋamba nti tusobola okuba n'emirembe. Tewasobola kubaawo mirembe nga tewaliwo ddembe. Bwe manzi sirina ddembe kubeera kikyendi, sirina ddembe kulowooza nga bwendi, nga either nyina kulowooza nga ggwe, bwe mba sirowoozeza nga ggwe giba miggo. Tewasobola kubeerawo ddembe. Kyova olaba tukyalwanagana nekyamalira ate nga tugenda kulwana naye paka nga tumugye mu ntebe. Obudde baganda bange muzikirize balekere obubaka. Mukuze abaana nga bantu balamu, mukuze abaana nga bategeera, okusingira ddala mukuze abaana nga tebekkiriranya. Basebo ne bannyabo twafugirwa abazungu okumala ebbanga ddene. Abazungu baava ewaabwe ebuzungu ne bajja kuno ne bawamba ensi yaffe, ne bafuula bajjajja b'abajjajjaffe abaddu nga babasobola okubatwala eyo. Bwe baakowa maze okukulaakulanya ensi yaabwe ewaabwe ne bajja ne babafugira kuno. Naye Malcolm X yatusomesa nti nobody can make you a slave without your permission. Tewali asobola kufuula muddu okujjako ng'omuwadde olukusa. Baganda bange mwe abanyigirizibwa mwe muwadde olukusa abantu okubanyigiriza. Omuntu abanyigiriza bw'aba gy'avudde alondamu ab'amaloboozi oba abamanyikiddwa mu mmwe, n'akkusa embuto zaabwe n'ayita mu abo ng'anyigiriza mmwe, ng'ayita mu basiruwa z'obboozi obwongo, ng'ayita mu balowoozesa nti temusaanidde. Y'ensonga lwaki era ne mummwe abali wano bakozesa abo be mukkiririzaamu be muwuliriramu okusobola okubafuula abasibe. Buli omu asobola okubeera obulungi. Maama tuli mu muziika naye nnyina amuzaala akyaliwo. Kitegeeza nti oba oliawo maama singa abadde abeera Kenya mu malwaliro abagagga bakuno oba abawuyinza bakuno gye batwala abantu babo, oba oliawo singa tukyamwina twendwadde ya sukali teyakajja, naye olw'enzijanjaba gye tulina nga bwe mumanyi maama tumuziika. So njagala balekera obubaka baganda bange eno ensi yammwe nze nkyasobola okwogera naye nsobolokera ku makya nga bampambye nga Bobi yanga oba nga bantemudde nga bwe batemula Kirumira nga bwe babadde batemudde Katumba Mbala. Bino bye mbagamba nsaba bibasigale ku mitima. Oddayo ewuwo weebuuze, am I helping my people? Kyekola nyamba abantu bange oba nyamba kugeza kuyamba banyigiriza? Waliwo ensonga emu lwaki twatondebwa mu nsi muno, si kubeera bagagga, si kwesanyusa, wabula kubeera meaningful eri bannaffe abalala. Muko munnange tukusaasira, tukubagiza wamu ne famire yonna. Maama Mukama amulamuze ekisa. Ffe gye tuli naffe muko tukyanyigirizibwa naye tutoba olunaku lujja kukya. Omukama mulungi, omukama mulungi ekiseera kyonna. Abazzukulu mwena babiri abali okumpi nja kubasaba bakiikirire olw'embeera. Abazzukulu mujje tuseke ekimuli. Bazzukulu bajja kugobererwa the Senkole family. Senkole family mujje museke ekimuli ku mugenzi. Bwe tumaliriza tugenda kufuna ekimuli kya Katende Stewart kuva e Canada. Tuli ku bazzukulu Senkole family
and Katende Stewart oyo muzukulu wuyo ku lw'abannakiike ate mugongo gwe be bajjajja b'abasenkole family akiikiridde Stewart Katende naawe Sembera Maye Mujenyi you are next Maye Mujenyi family ya Senkole Katende Stewart naye ali mu abo Maye Mujenyi Mr. and Mrs. Mbeguya, Canada. Mr. and Mrs. Mbeguya, Canada. Tulandikiddwa omusika alagirwa ng'abantu bamaze okuvaaba Magombe. Kitegeeza omukolo gwe gujja kudda n'okumusabira kanisa mbasaba ate mumulekerera. Mr. and Mrs. Mbeguya awedde. The Center of Social Justice Initiative Canada bagobererwe mulongo okuva mu Diaspora Foundation agobererwe Papa's Family Machindye Mesach gyawangalira ku mulimu ogwa restaurant Papa's Sport Machindye mwemuddako Papanians Sibalaba ate nga Semakula Papanians be babajja Edgar Wango the representation of Honorable Justin Kasule Lumumba mujje tuseke ekimu kyaffe and the Mchibi family from Boston Maama Justin Kasule Lumumba, Mchibi family from Boston. Thank you so much, Uncle. Executive Funeral Service, atanda mama tuyamba kuva munakula mti. Executive ndoza mujja kusema Lugave Football Club Semakula aluwagira nnyo kuba we mufuula kyali. Lugave Football Club kamwafu ono yakiikiridde era commissioner mu kika ky'Olugave aze abayimbi ne bannakatemba mulina ekimuli kyammwe nsaba mujje naba mukolo omwe nga yabakulidde yabadde mwami abe Mukibi nkaaga nsaba mwami Kibuuka amwolekere ekyo mukikole kiggwe emutwala tuziika mwami Kibuuka nga mukadde entunga ajje yeebaza abaziisi naga sijja kubeebaza ani yazze nga takwekwa kujja ndyoke mwebaza nga mwami Kibuuka abayimbi bannakatemba bwe bavaako onzikirize bayimbi baabo be bajja abayimbi bajja erimimbi munaabwe abasinga baaba waabwe naye abamu mwe muline Abe Mukibi gwagamba nti yancapa omusipi naye n'olugono ng'akubiriza naye olugono lwavaamu ekirungi Madrat ne Chiko webali era ono ye mukubireko mu ngalo omwana ono azze ne muto we wuli mugongo gwe kati muwakana kyono ye mukulu ye muto Madrat ne Chiko tubeebaza mwebale kwagala Semakula ekimuli kino kya the National Inter Platform saba His Excellency the President okkirize owerekereyo kwa ababaka mukama wange ne mayors plus the speaker KCCA His Excellency wajja ababaka tumulinnyireko mu bigere mayors and then the speaker muli ebigenda okusembayo kimuli kya church nakyo tukiteeketeeke Jeffrey Otaya bwabe mubadde mutoba kwagala nnyo anti yawasa ow'engabi church ekimuli kyaffe Reverend Father Eric
twabadde n'ekimuli kyaffe. Reverend Father Henry, twabadde n'ekimuli kyaffe. Tweteeketeeke. Nsaba nsaba ebimuli bigenda okusembayo eby'omwami Felix Kabuye Kawuya 2012 naye nsaba bwajja wano mwami Felix Kabuye Ssemagula mumperekerereko ye dokita oli obudde bwonyumyako mu Amerika takoma mujjanjabira mu Amerika bwe wajja e Uganda atugamba buga nti mwendi munoonyeeko ffe obulamu ne butereera kale Felix we thank you papa nsaba akiikiridde ttiimu dada ya US ebimuli ebyo bingi nabisomye naye mukkirize nti for ceremony purposes ataddeko ekimuli kimu. Executive mwabisembayo kuba mbadde mutuyambako. Executive mwabisembayo tunaatera abaana bano bangi abaninaanye wano nsaba buli mwasikesikemu katono. Sembera kuwabawala mwanyinaze Nantya yagenda okutuusa obubaka wansi wano wabisi enkuba etuyiseemu Nantya bana batafukanidde si empisa zembi mbeera mukama wange ku lw'abalenzi olukiiko lw'abaana twasiimye omusiime kuba ne Ssaabasajja yamusiima n'abaana basiimye yabakola ki yabagole kale Nantya tutuusa obubaka obusibule Maama. Kama feyabazibwe siime nnyo olw'okujja wano obungi bwammwe bwe butugumya. Maama nze ndi mu mativu siyavudde mu bulamu nga mu mativu olw'ezzadde lye mu mativu ab'oluganda lwe wamu n'emikwano. Maama afunye ekyo buli muzadde kyeyeegomba ku nsi kuno era nga buli kimu abadde asobola okukifuna n'okusingawo kubanga tumulaze bwagazi bwokka. Nze ku lwange neebaza Mukama olw'obulamu bwe kubanga waabiridde mu bulamu nga ffenna buli omu waali asobola okwetakulira era nga mu ffenna omwana asembayo ye Frederick Mugwana oyo mwana asembayo oyo yasembayo era nga kuba ekyo kiraga nti ffenna abadde atutuusizza we twetakulira. Neebaza olw'ekyalo kino abatuuze mwebale kwaniriza Maama bwe yasalawo ajje amale obulamu bwe obusigadde ku butaka era nga Maama ekyo abadde mu mativu ng'atugamba nti banne nze natuuka wano weewaffe era wenjagala omutima gwange musanyufu. Tuli banakuwavu kubanga Maama tosobola mukkuta naye ate tuli bamativu nti kyonna tukikoze. Neebaza amaka gano omukyala Naalongo kojja wange Mwami Muhammed Lukeera mwebale kwaniriza Maama bwe yasalawo adde ku butaka. Mwebale nnyo kumubudaabuda mu nnaku ze zonna ezisembyeyo era nga nkiddamu nti Maama abadde mu mativu temwenenya mitima gyammwe
nti oba mwandibadde mukola ekisingako maama agenze musanyufu kuba ekisinga maama afiiridde mu Katonda. Eddakiika ezasembyeyo maama kyeyansabye yansabye ekintu kimu kufuna amusabirako, era kyeyansabye nti kwata essimu okuba essimu bansabireko, naye tekyasobose kubanga mu mbeera eyo nga tufuna omuntu amusabire maama munnange Mukama n'amutwala, so yafiiridde okukkiriza. Mbeebaza bannange baganda bange mwenna bwe nabakubira essimu ey'ekiro ku ssaawa 8 mwayanguwa netwala maama mu ddwaliro. Nkwebaza papa, neebaza sisita wange atasobodde kubeerawo naye nga mmanya ajja tutuukako essaawa yonna, babayita yonna gy'oli webale kwanguwa. Nkwebaza Papa Paulo webale kubeererawo maama, baba Charles, baba Isaac, Frederick muto wange, Catherine, Edith manyi oli mu kkubo naye mukwano naawe flight yazizaamuko emabega naye ng'oŋŋambye oli kumpi. Mbeebaza mwenna olw'okubeerawo ku lwa maama waffe, obungi bwammwe bwe butugumya. Neebaza ab'engabi bakojja bange bamaama mwebale kutwaniriza bwe twaddedde muli n'omuntu waffe, mwebale tubeererawo. Baganda ba maama bajjajja mwebale kwagala nnyo muganda waffe, ekisinga obukulu n'okumutegeera nti kyeyali asinga okwagala kumusiibula mu nzikiriza ye. Mwebale nnyo okuva maama we twamuleeta wano, nakyansanyusa nnyo okusanga ennyimba z'eddiini ye nga ze ziriko. Kyaŋŋumya omutima nti maama bonna waali mbutuufu tumuwadde ekitiibwa ne tumuwuliriza. Mukama abampeera mukisa. Mukama mulungi kiseera kyonna. Mujja kunsonyiwa abamanyi siri mwambazi wa gaalubindi, naye olw'okuba nti ennaku ziweze nga seebaka amaaso galinga agaliko omusenyu, sobola kutunula bulungi mu kitangaala si malala. Temugamba omusajja afunye amalala awaseeku. Ensonga lwaki mundaba n'ebintu bino sobole okwerekera maama mu buluŋŋamu. Njagala kusooka kwebaza Katonda olw'okutusobozesa okuwerekera maama waffe mu kitiibwa nze kyeŋŋamba nti kyekimugwanidde. Njagala kyajjeko okwebaza Katonda, nsookere ddala okutandika okwebaza bamaama ne bakojja ab'engabi. Nsaba mubakubireko mbugala abantu abo. Tetukulidde nnyo eno ffe, era bangi tubalabye ng'omulundi gwe gusooka tubadde muweereze maama ogundi, nze baaba ogundi, nze gundi bwe ntyo, naye balina engeri gye baatukuttemu etuwadde okubeera nga tetulina bweraliikirivu, tuli waka, etulaze nti maama wadde agenze bamaama weebali abalala. Njagadde nkikole mu ngeri eri special bakadde baffe, mmanyi mutudde wano mwenna ab'engabe. Mwebale nnyo, mwebale omukwano gwe mutulaze. Naffe tetugenda kuva mu lujja muno tutandise, okuvawo kwa maama efuuse entabiro. Abaana bannalubega ffenna tugenda kubeera wano. Ekirungi kibadde nti nno maama ng'anaatera okusiibula abafamire ffe twali tetumanyi na kumanya nti oba maama alina ettaka, naye mu myezi ebiri giweze, myezi ebiri ne muyita maama ne mumugamba jangu tukuwe ettaka lye, ne mumuwa maama ekazi ziri awo 5. Kitegeeza nti nno abaana bannalubega weetuli kubanga tulina olujja lwani lwa maama.
kuba kyekimu ku bibadde ebirooto byaffe nga tugamba nti tuyina byonna tubikoze. Ensi etwagadde, abasomye basomye, asooka ewa maama asobola okumala ekizibu kyasanzeewo. Kakati twetaaga oluggi olwani olwa Nalubega. Yabaga nti abaana ba Nalubega baba alemeddwa ensi ng'akola ki? Oba tolemeddwa naye nga mwagala kuŋŋaanako ng'abooluganda nga muddaawo. Ekyo tubadde tuli mu kukiteekateeka ne bannange bano. Twali twagala na kugula nakifuma awo, kati awo kojja we mwayingirirawo ate ne mutufunira wano. Kati tugala tuwonye zibadde ez'okugula ettaka zigenda kuzimba ki? Zigenda kuzimba ennyumba. Kumbe ne maama yasanyuka n'ayagala okukuuma akataka ke mu bwangu bw'atyo. N'agamba mfunye ettaka lyange munzimbire mangu ki? Ennyumba. Ne tuteekawo enteesaganya awo tugala tukoze tutya? Wanyina zo n'agamba nti Abantu wange. Nsaba okwaniriza ku lw'abapromoters n'abategesi b'ebivulu muganda Mesach Semakula baruhagazibu baramwatuuse tumukubireko mu ngalo. Semakula bakubira nga baaba kino nkikole ntya, baramutukwaniriza nnyo. Tugenda mu speeches part 2, tusigaze omulimu gw'okuganzika ebimuli bino ebituuse. The Chief family from USA, mwebale nnyo, mwebale kwagala. Twagala okuwaniriza family ya General Eri Kayanja ekiikiriddwa mukulu waffe Felix Kabuye Kawoya okuva Boston. Olw'ensonga eno yatuuse dda, sawa situkako bakubireko mu ngalo. Semakula tasimbula Uganda nga tannategeera nti baaba gye nnaasula woteri zonna yazikoze. Baaba Kawoya tukwebaza, twebalize kujjana mu kukosefu tasobodde kujja. Munzikirize nina omugenyi gwe mbadde nninda, sagala speech. Sirivono ya mubijitanya, Sophie Gombe ya mubijitanya, ava mu Bwakabaka bwa Buganda wano. Namala disitongera okwaniriza webale kubeera naffe. Mwenna tubeebazizza olw'omukwano gwe mutulaze. Tulina obubaka obuvudde ewa Charles Muvawala okuva e Boston. Tubireko mu ngalo aweereza obubaka nga buzitowera ddala okuziika maama. Tulina obubaka obuva eri Damali Nanfuka aweereza ekimuli kigende ku maama naye tumukubireko mu ngalo. Moses Yiga naye okuva e Boston aweereza obubaka obukubagizira obusaasira maama ali Boston. Eddie Galiwango aweereza obubaka n'olubugo oluziika maama okuva e Boston. Justin Namusisi aweereza obubaka n'olubugo olukubagiza naye tumukubireko mu ngalo. Anisha Namagembe obubaka n'olubugo oluziika maama naye tumukubireko mu ngalo. Mariamu Namagembe aweereza olubugo ali Boston n'obubaka obukubagiza mu kuziika maama. Anet Kongisha aweereza obubaka n'olubugo oluziika maama. John Kiseka aweereza obubaka n'olubugo oluziika maama. Harriet Nassakali Boston aweereza obubaka n'olubugo oluziika maama. George Mulindwa aweereza olubugo n'obubaka obuziika maama. Kato Palma aweereza olubugo n'obubaka obuziika maama. Ne Serwanga aweereza olubugo n'obubaka obuziika maama. Tukize twanize omubaka Honorable Geoffrey Lutaya atuuse okuva e Kakuuto wamu ne maama mwanyina Semakula bwa mukyala we abamaama abenga bimukubenga lumbadde nfudde owenga nina Namadoba atuuse katuteeza ne Lutaya bataatawo Semakula oli ku buzibu ate kasitaafuna Namadoba aba afuuse eki taata.
Sente zafuna zenyingi ngayo